Abantu bakedde kweyiwa mu bungi ku kisaawe kya Boma mu disitulikiti ya Arua okwetaba ku mikolo egy'okujaguza olunaku NRM kwe yatwalira obuyinza mu 1986 oluvannyuma lw'okuwamba gavumenti ya General Tito Okello Lutwa. Emikolo gya leero egya 32 gyetabiddwako omukulembeze w'eggwanga, abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga kw'otadde n'abakiise okuva mu mawanga ag'enjawulo. In the historical context, as Uganda's liberation struggle, Museveni atandise na kulambulanyiririza amagye. as a party is not something for His Excellency the President. President Museveni asiimye abantu okuva mu bitundu bya West Nile kwe bakoledde eggwanga naddala ku nsonga z'ebyokwerinda. West Nile contributed to peace in Uganda. West Nile ada asienzu Uganda diara. But even when the idiot Kony was killing people in Acholi, Vinya di ba azaza koni ni biria ba ni chande feria va choli odia. people of West Nile refused to join that nonsense. Museveni avumidde abo bonna abaagala okuleetawo enjawukana mu mawanga nga kw'otadde n'enzikiriza. Don't think about your religion. Don't think about your tribe. Do not think whether you are a woman or a man. You think of yourself as a patriot. Asabye abavubuka okukola ebyo ebibazimba. If you take drugs, how will the frustration go away? Ikadi njai ninga yo miza primaza Kongo ni rukie. Or will you accelerate your progress toward the grave? Emidaali 316 gye gigabiddwa eri abantu ab'enjawulo omuli n'abakuumaddembe n'abantu ba bulijjo. Mu basiimiddwa mwe mubadde n'omwogezi wa poliisi Emilian Kaima. Enlisted in 1991 as a PC, worked as director of CID. Jo emidaali gigabiddwa olunaku lwa leero okufundikira emikolo egy'okujaguza emyaka 32 nga NRM eri mu buyinza nga kw'otadde n'okutwala obuyinza mu 1986. Pulezidenti Yoweri Museveni ayongedde okukkaatiza ensonga y'empisa era n'akubiza bannayuganda okukuuma empisa okuyambako okutumbula ebyobulambuzi. Suhail Mugabi, NTV mu disitulikiti ya Arua.